Nenga bazijjeko weewuunye engeri ninga badina yawo nyombuzabuza sente bazitwala. Bakola okubonika mobile money oba okubasaba mwegendeza abantu mukolagano business. Wegendeza kyayagala muwe time tomupapirako olaba nga omudawutinga muleke kwanga batabajja kugwayo bakyajja abini ba customers ne kati bagenze nyo mobile money buli nako osanga bakaba ate bannanyini mobile money bataddewo abaana bo basiba bana abaana ne gwe siba bambi ngenda bamufeze bufezi so beyongedde awo bangi nnyo ne bano abagaba emirimu kati waliwo gundi esinze y'amaanyi bali ku bono erinnya lya Serena Hotel. Serena Hotel. Oli agamba agaba mirimo n'ateekawo ne sente bagenda obbawa kati abantu bajja okuregistaringa. Bamanyi bagenda ku Serena mitwalo asatu bafeza abantu bangi nnyo. Mitwalo 3 n'osanga tubalenga 10. Esimu teddamu kubaako toddamu nakulaba muntu oyo. Now bayita mirimo bayita mu kusomesa bayita mu wawangudde kugamba the habit of okukola bakozesa so tusaba abantu simu gyotamanyi ogikoleki tokwata tokyangwira gikwate niwe walina kyakugamba nga tokitegeera kyesonyiwe simu naffe batufeera nzoli akira kumajja kunkubira ali kugwe ali kunja afani mwebaze nakubira munange ate boogera bulungi bana akabozi akalungi ddala munendudde okulaba naye mbadde nkusaba nina bizinensi ate njagala omuntu nga ggwe olabiko neerabidde kati bana endaba abantu bangi era mbeera mu bantu kati ne bweyogera bwotyo nkakasa ddala nti nali nkulabyeko naye mba sikulabangako nabiranga munange mbadde nkusaba olwo bizinensi yazzeewo ono nkola mu UN nkolya moloto nemugande munange olabika oyala kufeera naye ate ozanyirako ole bw'omugwamu bwoti bwakuwemula olunaku olwo siba nekamuguza kutawaanifiriza diiru ye akuvuma n'ajjako n'essimu. Exactly. Now abantu bano abatamanyi bambi abagwamu bababuzaabuza waliwo omwami eyo yali musawo muganda bamulimba ali neewunya babba abasawo abaganda bakamala bamazi abekinnansi abo bamwedde pikipiki yawonya omuntu bamwedde pikipiki 8 bamwedde biki omusajja najja nga ajjudde baganda okeralinga ebintu bagala milioni 4 nazibakwasa ate ati mukulabako nga bagenzi now bavudde ne bada mu byapa ettaka lyamanya era bannayimba bulire kyebateekawo buli osanga bukyalo abatunda poloti n'amayumba tebajja tulekera akantu abo tebajja tulekera akantu n'akamu ulimu avayo bloka gasigwe mulimu guliko olwaliiro now kasamanya nti wano wabusuulwa ali bwati ne bwati ng'akolawo ekyapa kati amanyi oli ku TV nokulaba akulaba apima ng'atwala nga balambula amanyi ono ajja kukola paka kawungeezi takomawo waka nomukyala bana bagenze with confidence alambuza tana kyatyamu n'akamu kubanga amenye tokola ki toliiwo ng'abalambuza ekyapa nga kikulaga bakola ndangamuntu bakola transfer form bikola nembalooya ne bakola endagaano mbalooya ne bakubuzaawo ogenda okujja kuba matirio oli ng'avaayo njagaza ki ogenda okutandika okukola n'omuntu nga ddala enaku kyose nkitaka siriwa bali naye nga ddala tokyabalabako balina ofiisi ennungi nnyo mu kibuga wano gyabali nazo otuukayo n'otya olumala okukubba nga ofiisi bagigalawo nga bagenda walala naawe ate bali smart bamanyi tamu zonna ez'amataka nga bakola transfer nga bakola ki bamine bakubeera sente meka okukola transfer sente bwe ziti kantu ogenda kuyambe zonna bazitwala ly'ettaka lyaffe lino erya Ssaabasajja nalo balifeeriddeko abantu ne baguza ono ne bajja kumalala enkeera ne bajja kumalala oli kugamba batambula batyo abafere abo so tubasaba mwabagenda okugula amataka sooka weetegereze kyogenda okugula bamaze okulambuzaawo muveeyo funa akadde osookoddeyo weka buwuliriza mu magezi baneiba bali awo baneemanyira kunyamba bano bamabe batuufu abanguza ettaka lino ono gundi mumumanyi onfuna bulungi toyita namwero siyesugigulumbe luvanyuma naye sooka olaba neiba baliraanyeewo awo manya bamanyi yali awo nanyini byafaabo amala nasenguka bajja kuwa bwino exactly wala bodaboda abaana baba bamanyi bonna abataka baabo bali okumpimpi babuuze kuba nettaka limulimanyiiko take your own time okwetegereza kyogenda okusasula naye kati golumala okunyaga pa
ku poliisi ojja n'obusungu obuyitirivu ku poliisi naye nga banyaze eggwe tetwabadde nga bagenda kunyaga nayagala poliisi ekkole nga bwesobola okunoonya omuntu eyo mukwate naye nga twabadde tetumanyi bwemutandikira munoonya kubanga bw'aba abadde abeera bwayise kati akyusa agenze Makindi ati talina gundi nti olina sigino zinamulengererako oba zonamulabirako awo so tubasaba mugendereze abantu ba Katonda. BBS Telefina afande David Mwebaze gwendi naye afande Kagame njagala kujjukiza nti empiira gy'amasaza ga Buganda gyatandise Ssaabasajja yagigulawo tugikulaga butereevu wano ku BBS Telefina n'olunaku lwaleero gye giri ku 6 ne ku ssaawa 9 tojja maaso ku Telefina wagira essaza lyo wafano ngambye oli Munagomba naye mwatandise bubi bambi naye tujja kuwangula buusabuusa musobola n'okutuuka ku semi-finals owamanyi takeera so kale Kabaka birthday run lunaku lwa Sunday ate njagala kujjukiza nti buli bw'enguzi si bulungi akakiiko ka fande Edith Nakalema asizibwa kakubiriza nti bw'olaba omuntu yenna yenyigira mu kulya enguzi akusaba enguzi kumpanya bakubire ku ssimu yaabwe toll free 0800 202 500 0800 202 500 obuyinza obbaweza WhatsApp oba SMS ku 0778 202 500 oba buweereze email eri info@reportcorruption.go.ug kekakiiko ka State House and Corruption Unit akakulemerwa kano Edith Nakalema asizua ebyo nga mitade ku mabbali afande Mwebaze gwendi naye wano nja kuwaayo abantu 3 babeeko bye bakubuuza bye bagamba njagala kumanya usulwa nzuno mfunye musango nyina gwenterezo okuza omusango tukubagana naye gwengenda ku police station procedure ebeera etya obukoze ki nonya DPC olagala kola ki walwanzizaako musango yes byoli assault ngenda wa DPC process ya police waba omusango ba CPS oba wonna waliwo tuna reception wa counter wotokera no reporting omusango ne bakola fayiro ne bajongerako CID nalaga ananagikolako nalagira ananakola ku musango ogwo kuba kiikale balina AIO ne batandikirawo ne babuliriza paka bwetuka ku negenda wa RSA naye omanya abantu tebawulamu kulwana waliwo area gye mulwanira eruddaba ku paaka emba mwenna tubavunaana nasikondi afre mwenna abalwaniddewo naye waliwo area ojja kukyokeza munakuba tukufollowinga paka netubawakawo n'abajuzi abaddewo file tukitwala state and 24 but who's under advise esebo ngenda di wa OC station maybe nga bodonga kala mulabako ngala kumubuzaako ngala mubuzaako DPC ani omukulu ku police ani highest ranking officer police station DPC abamukulu wao DPC abamukulu station amudia olo CID bulaba ne timu yaabwe siri mu mativu na police ali ku counter ndaba yeyisiza bubi bintu abivuvuba ogenda wa DPC batako DPC ngenze naye enkola sigitegeera ogenda wa police commander RPC ate naye atankanye simatidde kati ngojja ffe Kampala metropolitan oba ogenda PS iyo wabatyegwe tamatira namatidde wadde biso matidde ala biso matidde oze Kampala metropolitan tomatidde PS tomatidde ake tote kuba na olike kyamu ogenda ku edikota watamatira obibako bubi ogenda nakasero wandebe kale ojja kumpa ku namba z'essimu awe mu 23 tufune ebibuuzo mu 23 afande David Mwebaze bakabe bombuuza mugenda okwantuka wa Toyota mundeeba poliisi n'omuntu wa bulijjo ate kati lwaki muto omuntu wa bulijjo mwatukoowa afande atugule ku mijoozi gya Kabaka poliisi ekyatwagala tuli baana ba wano mundeeba tudduke ku misinde poliisi oliwa poliisi na muntu wa bulijjo akusabye ogenda wa afande nange so mukusaba gya poliisi wano era nkakasa tetujja kuva nga temutuweereza ku mijoozi tukakasijja kubawa naye so tukakasa naffe tulina musaala tugenda kuggwako singa gubadde gutuuse omwezi guweddeko munemba nekugulirayo nange butisati nga 2 naye nga tugenda wakujja sina nange wentandikira naye ekyokutta bambi kyagambye isu ebadde etambula buli wamu wonna abantu batukwate bulungi omanye abantu bagamba kulya mulumba taluwoomya abantu bagenda boogera yabadde avuddeyo nakola bwati kwakyama mu kubisasi
tebabaddeyo tebamanyi biki byabaddeyo gowulya buulizi kuva eno nawe nogatira okwo nolekana wawawa polisi babi nnyo omusajja avudde nadde nebweru mubaana we gakolaba namukuba esasi wabaddeyo kwega gono nokikuliriza nemunakitwalira okwo nemugenda mukizimbira okwo singa twamala odda abantu sebo kubanga bujjo tukwata abantu singa twaba kuba tubatte bwetyo singa baggwawo dda ita ku namba ezo naye ono waliwo ekyaliwo oba okulwanyisa abasirikale oba okwagala okutoloka mu bantu iyo polisi wangenze sikirizibwa kutta iyo polisi ekirizibwa okutta bwoba ogirwanyisa bwoba togirwanyisa ngo nakyo mutusaka ekyobulabe ayinza okukuba nga agenda okunafuya olusi mukunafuya okobona obulidinga nnyo n'ofiirayo ofuna bulungi oyinza walabako abasajja bakwata abapoliisi abali mu busoga eyo bakwata polisi alina emundu naye ngaoli alwana naye omupoliisi alwanyisa mundu ye olumasada kikanga 3 bakyalwana mpaka bebeddamu ne bakubako omu ne balako basobola bakola ki okubadisaminga bali bagala okubajjako mundu so bwolizitinga eyo nola nti ogala tulwanyisa awo awo osobola okukuba okugirako ddala enfuna naye nga tuleke kwogera byetamanyi tuleke kugaziya fayiro tuleme nosanga omuntu nga agenda busungu bw'amaanyi tiyaliyo tamanyi kyaliyo tamanyi kyagenda mu maaso naye ye kati awubisa nsi agenda abulya polisi nga bwetta singa tusse bangi kubanga ne kutubeera mu bantu tukwata tukola ki singa tumazeewo abantu ate baleke tukyaya bannaffe badde batugamba nti tukyaba basiraamu tewala kyaba basiraamu waliwo n'abayita amannya ago waliwo abayita amannya ago naye nga si basiraamu ofuna buli gundi erina kategule ezaayo naye tubatwala kyenkanyi nga bannaffe baganda baffe bakodeme baffe tulya nabo tunywa nabo bali kutwabula olwo abanoonya ebyabwe bannanga babufuzi mutuyambe mu mbeera ng'eno bali kunoonya byabufuzi gundi ya gemu gipuleyingira awalala bano bannaffe tusomye nabo tukuze nabo tulya nabo tubatandika tega nti ate tetubaagala BBS final zukuka n'ensonga eprogramu amanya ssebo kamada oli luddawa katwebuuza kiriwa kubanga ekizibu kyeriko ogenda n'obatuwa alipooti ne bagakikolako ate ekyokubiri obuzibu obwabaseo ng'owekatwe nga abantu benyini bajja bakyama nebasolooza sero owekatwe ne bajja mbatu sente ne basolooza ate nti basoloza bati simanyi kusolooza lenti nalisiiti tatatuwudde bulungi tegedde naye sero oyo ate oyo ali mu layiniyo kiba kituufu kiba kikyamu kasita yeseba amanya negyosinzidde okulaba ey'obwakabaka mugerwa gye bali kale bakola ki netwaka ebuusebuuse Mugerwa webale nnyo gyolaze afande si afunanyizibwako ali ku poliisi na muntu wa bulijjo ebyokuwumula kwoli ndowooza birinde maaso ku ggwanga ekiro ne Lutamaguzi Kiwanda Honorable Christine Kaya ne Romushana bajja okuddamu ebyo Honorable muwulira President yabasiimye ddala anyumirwa nnyo okutta abantu naye obadde omaze okitanyako nti abamu baate bamanyi ne basaakiriza omanyi kankubulire bagamba kujja mulimba takola ki talwome kati abantu bakatonda bano
tulina ekikwate tuwulya buwulizi ne tugaziya poliisi tebatambulako wana awulya buwulizi kikwate n'akigaziyaamu musa abantu baffe bamuta batya atiddwa atya takimanyi okujja kulya awulya kyamugambye naye n'azimbira ogwo singa twali bakutta abantu singa abantu baweddewo kubanga bonna kutubeera mu bantu tukwata tubatambuliramu singa tumazeewo singa baweddewo exactly kyaziri bingenda muŋoona nebaliza Mr. Mwebaze aweereza n'attaanya bulungi ensonga weebali kyazibinga nja kufunayo mu 2 3 oluvannyuma afande mu kaseera mpawe kaganja musiibula waliwo ono afande singa nkwata mukyala wange n'omusajja mukuba mbanziza musango ki Robert Sempija eho omugubya anti amukutte n'omusajja ekisoso tukifuddeeko gwosoose ate kyakuba akutte soka ku ekyo kyo kirungi ogunda bakutte soba nsonyiwa mukama wange okuseka omanyi omwamenene ne bwakibuuzaamu kiyinza okuba kyamutuuseeko sebusooka omusajja omutanga bw'oba omukutte mukwate mutwale mu amateeka agende mu amateeka ate oba okuba alina obuzza omusango kati olinga basana bagamba oguza ekyuma kyo kyokukubanga muntu nga gwe nga bwe toyagala kukuba naye otagala mukuba naye abasuubiza mutwale ku poliisi oba muvunaane naye gwe abali naye naye ate okuba olinza omukuba jokingire nosanga nafiirayo mukyeka ngaokyalimu oba ogenze fomada ate simanyi nti iso oba ogisolovinze mukuba iso ogisolovinga nga mugenze amateeka amatuufu esimu nkomyawo kanzijewo message zino Rona agambye ali katu afande Mwebaze nagenda ku poliisi emu nebanga bondi ya mitwalo 2 naye mugamba poliisi bondi ya bwereere lwaki temutegeeza bye bamwogera poliisi bondi sebo yetugiyimba yafuukanga wala ennyimba zogenda mu kyaki tetukyuka n'ennyimba ezimu zetuyimba mu kyaki zezo buli ogenda ozisangayo n'abazzukulu bajja zisanga so ne bondi bwetu byafuuka now tubabulya bondi is totally free of charge bwana kyenkubulya ekizibu kyetusanga mu bantu baffe bwe bakukwata saawa zino ngona omusango ozizza alina kutwala ku CPS oyinza okuba esimu nga 8 banange ngolinga gwebagenda okutuga olinga gwegenda okukola ki ogenda okuba basimu banange bakutte kwegamba ng'olinga oba kiki ng'olinga gyogenda bagenda kwokya bagenda oba kukola ki ofuna now abantu baffe babuguta n'abasirikale baffe era bebonoonye olwa ku poliisi olugenda okulaga nimwe temulya mwe temukola bebonoonye abasirikale baffe oli supposed okufuna bondi free of charge as you are right dembe eryo kosaba bondi ate nga yabwereere bw'oba akulembedde nga alala ssente waliwo amutwala DPC amuliraanyaawo oba osicyaidi amutwala bamulemeddeko regional police commander waali kyona ekitongole kyaffe kya PSU kikyaliwo kiri Bukoto naye maama wange abantu bebakwata wano ateeka okutandika banange manguwe temulekayo kasente nakamu mutunde wali musinge kino kwegamba ng'oyinza okugamba tweka bannaffe batusinga ab'engulu eyo ey'omukwata n'omugamba mutwala ebiragamba nziba mpaka wenaviirayo ali confident tezikuwa naye taata wano olaba akwata baboda nakubirayira amasimu oyinza okugamba se mbadde nkulaba kugambye nga byayogera okola nti boda yekola ki evaayo so tulina fee eyo ate nemwagala okujonoonamu kenyini otuukawo mangu n'emiro banaye poliisi so bw'otuuka mu bantu g'okema naye nga wakukemebwa anaabeera atya so tubasaba tuyongere okubabuulira nti police bond is free of charge naye mmwe abagirimu se omukulu busuula waliwo ledi emu gye nagenda nayo nagende bana Martin Oscar Kintu n'abagondi abali wano ku CBS njala mmanye beeboogera biri bitya era nawe nkusaba ojja tukyalireko ne banno ng'oliddemu n'okola pulogulaamu eyo olabe kiri ku poliisi nja kutambuza mu ofisi wa CID olaba abantu obukukulu bwebabeeramu olaba abantu beboogera nga basiba omuntu waabwe nedda nga kimanya musanga kuzizza era omusanga manyi yakukoze olabe engeri gye batambulamu abeesooza abasanyuka kanjala olabe ekifaananyi ekyo bw'ojja okuddamu okyogera ku poliisi ku TV wano
so natwalako bamawulire abo netwalako n'abalala ne balaba era nkusaba kimu nawe wejangu olabe otege kyetegende police bond bandi abagipapira bandi abagirimu. David Mwebaze agambye emitendera kyemuyitamu okuwa omuntu wa bulijjo mundu oyagala David Mwebaze ko Mwebaze mutendera onona form ziri ku police headquarters n'ogenda mu LC kutwala mu kitundu ky'omubeera n'olonda LC nga batudde meeting zaabwe n'osaba nga bonna bawulira mu meeting gyabwe abeerosi n'abantu b'ekyalo bonna gwe bali yes reason lwaki oyagala emundu si yajenjeero oyinza kubona reason lwaki oyagala emundu bakuyingirayingirira bagala kujyawo weesobola ebitendera ng'egyo ate okuba nga oli muntu mulamu era nga tolina bano bako bayamanga balanulwana amangu n'embiro erosi negamba tukkiriza tuli mutozi waffe mutuufu tukulikomendinga olwefomu zetukuba erosi osobola okuziwandiikako ova ku erosi ezo ogenda ku erosi 3 naye nekolako nojja ku district diso nagiraba dpc nagiraba tulina abasiayi nebagiyitamu nebasooka bakwetwala nabo ebulene okulaba kikyoli so ye police bwegenda etambula bamala okubanga ewedde neeruka ejja ku headquarters ofuna bulungi nabo ne bagitunulamu ne baddamu ne bafollowinga naye si ekintu kyoga nti okuba mugalo nofuna amangu n'embiro bangi abasabye ne batafuna ola abasabye nabo ne bafuna so ye police gyonna okola ki okutambuliramu kakati waliwo infact oli akyogeddeko wano ni abaddaani weza WhatsApp Joseph Muwanguzi agamba almost abasumba balokola ab'amaanyi mu Kampala bonna balina emmundu bazijjawa bapulayinga ate abamu kyewunya nti bantu ba Mukama wala baba security waliwo akavuyo akaliwo nabo security naye sibasoma nti balina emmundu abasecurity baabwe balina emmundu nze busula pastor busula sina mmundu mwampa wa poliisi alina emmundu naye ngaaliwo twawa ababishopu twawa sinze pa baba wabakama bange abantwala bakama bange abantwala gobugende ababakuuma waliwo ebyatisa buli mukulembeze wa ddiini bamu abakolaki abakuuma so pasi aba alina pisito nga y'omuntu yajja apulayingira n'amaani agifuna naye ngaomubulizi wa Katonda pisito gyagazaki ogenda kwerinda bayibuli ejja kulinda kati ogenda gikozesa ki kubanga oli mukubuulira abantu oba waddembe togenda kulwana tojja kunywa mwenge tojja kukola byabufere kakati gondi pisito oba ogyagazaki dakika nsigaza 3 koyesaako mu kitundu sibula abantu n'ebigambo ebyagala okusembyayo abantu ba Katonda abalungi abuliza BBS kino fayina tugenda mu nnaku enkulu wetegese otya bangi apulaningira mu nsawo zo ye ali yapulaninga mu nsawo zo bangi abala ogenda mu byalo baleka amaka awaka waabwe ne kufula yaddeho nga tesobola kontaininga nnyumba ye tabuliddeko naye bamuliraanye tabuliddeko n'abantu abavunaanyizibwa bairosi nti banda kiriiyo omundabiri akeeka eyo ekibaddeyo amataala akekereza yakatagaleseeko nzikiza eringa nzikiza abantu batamba ne sente nnyingi ava wano agenda mu kyalo waffe Gomba sente embitirivu aba bateezi abazaagala balinga mazibuzi abapulaningira mu nsawo yamwe bayitirivu nnyo naawe bulira neiba akuliraanye nti bonaye ntambula pulira gwomanyi mukwano gwo bonagenda kutambula kugenda mu kyalo akulabirira awakaago naawe nammwe abatambula sente zenyina ndi seefu kuba kisadde ku mobile money ate mu banka nensanga gyengenda naawe obutujja bufuuse obutujja gwe akuliraanye kwesa amaaso go akuliraanye gwotambula naye neibawo ofuna bulungi tusobola obutujja buno twagala okuyita mu nnaku enkulu ez'emirembe zitalimu kavuyo konna naye nga tubasaba tukwataganidde wamu ffe nammwe tujja kiwangula bageza birungi beereere Mukama batukuumire. Afande David Mwebaze akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'emiriraano. Nze Steven Danstan Kusuulwa asinza kusukkako wano program endala kazijje akuuma takumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wange.